What's up, my people? This is Eddie Kenzo. Ngatuli wano One Media. Akididi. One Media's UK. It's One Media. One Media Uganda. Yo, ono bamuyita Biak Singa ndi wamune One Media Uganda. Nerope intino ndi wano ku One Media. Sabi subira alongside One Media Uganda. Nega chicha kwa media. Tutaje kwa mkuu Seksam panza bit. Panza bit. Nega watu kwa media tuchede kwa mkuu Seksam panza bit producer. Abamu ba producer betwina abamanyi mu Uganda wano. Onogo mulaba Mutabani wa Basudde era Yazemu Oluyimba. Lutuzoka kasolo lero kuba Kenzo ngaba mukubye nnyo. Oluyimba lwa file bongo lero wani. Born in Africa. Ayimba bulungi. Ni abasajja tubawo ekitiibwa. Basudde bafire bongo erutaya ne bakamiliyoni bonna tubagatta wamu. Bana abasajja tulina bakita okomyawo memory, tulina okomyawo memory. Okigere abantu bajja ne beerabiramuko ejjo tubazuukusa temwerabira abasajja baneeno. Okigere kati wawulidde ne gune kingisana Yazemu akayimba kasema nakawulidde kalungi nnyo. Mama wange wawulira kayimba kanerwa kuba kale kana kayimba okawulira oyinza obutabuuka. Osegeera nti oba nza Ayimba oyinza okugamba Basudde Ayimba nira mama wange wakawulira gamba kati mu abavubuka zina nnyimba empamvu temuziwa nnyo obudde. Osegeera naye kati nze wemba nduzeemu kiba kigenda kukako owulidde Naluwimba ntya Toko Oluyimba abagizi bagenda tugaali. Nasuliso omutwe nambuze ekinda usobonge kinkubye ennaku. Omusajja teyabeera mubiina namusaako nange ne mwanukula. Seksam soko zanyine mo original version y'oluyimba oba ogiyina. Omwami yansanga ntudde ku balaze wange gyensula. Basudde. Nasuliso omutwe nambuze ekinda usobonge kinkubye ennaku. Daga tuwulirize bulungi kuba wano muyinza okulamu. Waliwo omwami yansanga ntudde ku balaze wange gyensula. Nasuliso omutwe nambuze ekintawusa obwonge kinkubye ennaku. Omusajja teyabeera mu biina namusaako nange ne mwanukula. Nambuuza olaba ensi eno konze gireka ensenyiza bumalirivu. Koye nti bbulwa lya ssente lyeritunuza abantu nga babikire. Naye nga kozikuŋŋaanya neziweerako ensobeera ogiwewula. Nega chicha kwa media. Tutaje kwa mkuu Seksam panza bit. Panza bit. Panza bit. Yo Christian. oberachi Ola. oli steady Steady. niambi Nabaddeyo ne banga musajja yakubye tune oli mukola kikinga okola ki? choyina mwanyi musajja nziye zibeze ko ne fani yebuli musokero Kirende nyo okoze. Nega watu kwa media tuchede kwa mkuu Seksam panza bit producer. Abamu ba producer betwina abamanyi mu Uganda wano. Akolede nyimba nyingi, akolede abayimbi bangi. So nakulwa tusaze tuga tukende tulikyaleko. Tumuwudeko mu studio atenga waliwo namawulire gazeka mwogerwako. Omusajja Yazemu Oluyimba olwamanyi nnyo kanaffe leero abali kwa media zingambe leero kantambuleko nammwe mbatuseeko omusajja ono mulaba ku luyimba lwe yakoze luyapanze panze noddamu oluyimba lw'omusajja bamu kubasinga okubeera abamanyi mu ggwanga legend omugenzi wange totidde naye omugenzi abataakomewo abantu atabebi tebafa buli mtu namuyita omugenzi abajja kudda kati muyite eyafa twogera kwani abatuko bagambe Basudde era Steve babatuka muyinako oluganda ono gwe mulaba Mutabani wa Basudde era Yazemu Oluyimba lutuzoka kasolo lero Yazemu Oluyimba luli atugenda dulira mu luwuliremu naye totidde kuba Kenzo ngaba mukubye nnyo oluyimba lwa file bongo lero wani born in Africa. Ayimba bulungi. So kati naawe nageza okuwulira nti ate Mutabani wa Basudde naye yatadde. Ani Mutabani wa Basudde? Muli gagamba oli mutabani we. Jesinzo oyo musajja mwagala. Kabaka omanyi balejeni betulina. Soko zanyemu ku bawagizi banga abali abawagizi ba One Media abali kesawa zino bawulire ku tune. Manyi abasajja tubawo ekitiibwa. Basudde bafire bongo erutaya ne bakamiliyoni bonna tubagatta wamu. Ninga sikumanyidde mu kuyimba kitayiro za Basudde.
omukuba yali abasajja w'amaloboozi anti bano abasajja tulina bakiyita okukomyawo memory tulina okukomyawo memory okitegeere abantu bajja ne beerabiramuko ekyo netubazuukusa temwerabira abasajja baneeno okitegeere kati niwawulidde negundi ekingisaa ne yazemu akayimba kaseba nakawulidde kalungi nnyo katula tugezaako nalwewe tetwagala bali abasajja twagala bali tubeerabire tukomyawo memory ezo zisobole okubeera nga zitubeera kati mama wange wawulira kayimba kanerwa kuba nti kale kana kayimba okawulira oyinza obutabuuka osegeera nti oba nze ayimba oyinza okugamba Basudde ayimba nira mama wange wakawulira agamba kati katubuuze idea ne wagijjiwa okutandika okuyimba nogaati kanziremu lwaki mbonna walunzi Basudde namunzi olw'ensonga owuliriza ennyimba ze zikwatako ku mutima ayimba kati n'oluyimba lwe nazzeemu nange ndi muzadde abazadde abantu abafudde ne baleka abantu kunsi nange bawoozezzamu lwaki era zonna kyembadde ngeri okuzzaako tukyala kukubuuza lwaki muzonna walonzi olwo nange nakirowoozezaamu nti watiifu nga nfudde nendeka nga nakola ebisente byange tugamba tugambe nti bwolaba atuuse netugambe nti obwongo obadde obuyiye ekikyo naawe abalaba kyebanaalaba oba kyebanaddamu oba letobulina wasagewodde mukyalo omanyi lwakinazemu kino ekintu simanyi kati mmwe abavubuka zino ennyimba empanvu temuziwa nnyo budde osegeera naye kati nze wemba nduzzeemu kiba kigenda kukako owulye ddala naluyimbye ntya osobola okuwuliriza ebigambo kwegamba nkukako okuwuliriza ebigambo ebiri mu luyimba olwo so oba Basudde oyinza odduyisaako amaaso jjukira luwanvu nawulira ani agamba mbu abaddamu ennyimba ennaku zino bazikyusa ne baziteeka mu digido oguliko tusuubire nero newalutadde mu digido oguliko nze naloleseeyo nga we luli gwenga lutambula ngaoli we yalukuba sijagamba nalukubye ngaoli we yalukuba wabula nagezezaako okukoppa osege nageza kukoppa bali be baakuba mbingezeeko mbikubire ddala lwakuba tekisobola kubeera wanjawulo oba nayagadde enjawukanemuko akatini kimu osege netwadulidde muluyimba luno producer Panze abali ku medias yono musajja katwewulirireko njagala mumuwulirize oluyimba luno kuba sigenda sobola kukola ki dukwata kuduteeka ku page eno bwebajja kunkwata ki copyright naye muluwulirizemu wano weluli namwe mumbulire munzire mu comment section omusajja ono Seksam Panze beat yakoze atya naye mujje mu kalayini muteke mu kalayini kakenzo waliwo kalayini kemwamuteekamu awo ne bulunokke naye ne muwa kalayini naye adde mu kalayini ako oba ye mwinawo kwegamba comments zammwe zijja kuba zitugamba ekiriwo oba nze nkiveemu neddire mu kyalo sokota oluyimba abagizi bagenda otugamba kale kankone mwana
Panze Beat yokwanga. Soko kozige mukatono. Banake nga muwulide sound obulire doboze eryo. Kati gwe ngamba. Seksam soko zanyine mu original version yo oboje ina. Ali kuneno ali ku one media za sobolo kakasa. Soko zanyine mu original version yalo. Atwawulire kiri kitya. Bale batodene kunanansi waneno. Seksam onoli nanansi. Ali ku one media za original version. Oluyimba olwa Basudde balita abakungu bazi so ali kwa media sologera nolonya lwa Seksam balita abakungu bazi Seksam apanze Beat cheri kuli waliwo mwami yasanga tudde ku balaze wange jesura Basudde nasulisa omutwe nambuuza ekinta osobonge kinkubye ndakatuwuliriza bulungi kubano muyinza okulamu omusajja teyabeera mubi oyo Basudde nange ne mwanfula nambuuza wenda bense nera sauti zonna wamwone sauti ze oyoyokola lya sente liritunuza abantu ng'ababikire naye nga kozikunganya nezibeerawo ensobeera ogiwewula amasiwa amanyi kamya twayawukanya ekimanyi nti nno okkola lyasinga empesa ewese tuliza bulungi sagala tubule ekikumbula obwongo bana zanya olulwo njagala tuwulirize bulungi era nawe ali mu comment section njagala otubulire gwe enjawulo ogiwuliddewa oba Seksam avebo ku byokuddamu ennyimba z'abayimbi banne ayimbe ezize oba leo mu kuyimba aviiremu ddala kati gwa komenti gajagala tugambe Yazemu bulungi tumusuula tumuteka mu kalayini kali oba waliwo akalayini akalaye kajamu kubanga n'abazemu ennyimba babuluno ke twabawulidde amaloboozi gakyuka bakubye maloboozi gaabwe wabula Seksam yeyagadde ate ayimbe mu ngoli kati tutekayo tuwulire kuba amaloboozi gakola ki mpulira gali sama osimira soko leko wali amaloboozi Seksam waliwo omwami asanga tudde ku oyo Seksam asuulisa omutwe nambuuza ekinta osobonge kinkubye ennaku omusajja teyabeera mubiina namusaako nange ne mwanukula nambuuza boolaba ensi eno kunzejjireko ensinyiza omalirivu oye ekikula lya sente liritunuza abantu ebintu byesobimba mu live wanene abantu bakakase nti gwe wabiyimbye oba wataddemu autotune manyi baproducer mwine obuntu bwemukola emutubuzaabiza amanyi balina autotune bamukwata bubi autotune tayingira mu muntu atamanyi kuyimba autotune yayingira mu maloboozi nga noti zonna ziri clear tewafulatinze kati tusoka ali kwa media zo musampling matuyimbire mu live yimbire ku ngomo ba nziro maloboozi yimbire no take oyimbe mu just ya live ali kwa media za solo kulaba Seksam edebozi dala didi waliwo omwami eyansanga ntudde ku bbalaza ewange gye nsula nga nsuulisa omutwe nambuuza ekintawusa obwonge kinkubye ennaku omusajja teyabeera mubiina namusaako nange ne mwanukula nambuuza woolaba ensi eno kunzejjireko ensinyiza bumalirivu koye nti bbulwa lya sente lyeritunuza abantu nga babikire naye nga kozikuŋŋaanya neziweerako ensobeera ogiwewula omusajja omuwulidde ze nganze nkakasizza bwoba oyagala nawe jangu omunoonye wekakasizeeko pozi wano bayitawo batya wano tuli gumu omusajja yogera yendagiriro omusajja wano tuli bwayise oba omusanga wekakasizeeko opposite ne junction ye Kawaala butereevu nze nkakasizza studio bagita Ella Records Seksam apanze busy producer muyimbi bakwambadde mumanyidde mu styles ziri ez'amaloboozi ate mbadde nze kibadde kindeesesebo omukulu kakasa oli mutabani wa Basudde era buli ku common media atoka kubanga akyabuzibwabuzibwa mu ensonga kakasa omuntu ali kwa medias oli mutabani we oba nedda just ali kamera so okusemera n'omu nakakasiza mu kamera nze si mutabani wa Basudde nejja sindi muwagizi
Oli muwagizi we. Ndi muwagizi ate ndi musajja akasanti abasajja ababedda bali bamaani. Kati kyatubuuza Seksam mwafunye olukusa okuva ewa Basudde okuba mu famire ya Basudde oba wa okuddamu Oluyimba olwo. Ogenze ndafunye olukusa Basudde ndadde njagala dusa Basudde ate Basudde yafa. Kati kwegamba ate bangamba gundi mutamani wa Basudde. Aliwo yena kugamba. Wuuno yayimba genda ogula emmotoka. Oyo mutabani we Lipazo. Wamulabye ne yogala. Lipazo genda kwogera ne Lipazo. Nga tonna Oluyimba otadimba. Lipazo kasa mutabani wa Basudde. Lipazo amayenda kulaba tulabe kye tugenda okuzaako. Lipazo ajja kunzikiriza kyemmanyi. Obugambo wakambo bubiri akabusembayo kuba kulaba kwa media Uganda. Bannaye mwebale kwekumira ku One Media Uganda, mwebale tuwagira, mwebale kufollowinga One Media. One Medias Uganda. Oluyimba lulirudde awaiza. Oluyimba abakungubazi duli ku YouTube ya FicTube. So typing of FicTube nenche maine ne One Media lugenda beerako. Kuona sanga interview ne roso nodujjako. Lero bali tutideko wa Seksam Panze BT nenga bali kumira kwa One Media Uganda. Baada ya tena subscribing for more information, for more updates. One Media wano kawogenda kusanga mawulire ngagano. Omuyimbi tumukunoonyeza yonna gyali oba mu ghetto kyo oba mu ghetto kituukayo okulaba nga naawe aliye wala aliye Saudi Arabia aliye Dubai atulabira mu nsi ez'enjawulo nti naawe ofuna ku clarity ng'ono bwino ngondo kuba kati abasinga mbadde mumanyi mutabani wa Basudde so mwewuliddeko amazima mugawulidde mukakasiza tuwali abasajja basobola okuyimba kuba kati original version nga bamuwulidde mu original version mulala ate nga omulidde wano kituyita okuddamu oba okuwa respect waliwo abaddamu ne boonoona ne balaga nti ate bavuluze muyimbi wabula ye akulaze nti ahonalinga omuyimbi ate nga teri muyimbi mulala yenna yali omugenzi abaani Basudde so bumula mirembe famire y'omukulu eno yonna gye muli tusaba mwaniriza oluyimba luno bulungi nnyo n'okwagala omwana temumunoonya tetumukuba bukubi oba tumunoonye oba oli awo oluyimba luno yaluzeemu ate kati ngafa abasajja abatayina amatu gawuliriza Basudde kuba tuyisere tutete tumuwa amatu sawa ze tusobola okuba gatuliriza oluyimba kitegeeza nno bambi alwongeddeyo ayina step kwabakoze eki kwabatandate buli yaluzeemu bubi yaluzeemu bulungi so tewera kusubscribinga kwa One Media tubagala nnyo aisana working on One Media Uganda. Always this is kama kumajega kutaka infante takataka anti ku kamera kwali One Media. You don't know. No kamera singa mama zeneropye yo amanya ganga timbapita topika sente jagala okubaga matino. This is a One Media thing. This is a One Media shot and this is a One Media fire.